Tata nange n'ennyimba mu ggwe nze mwefunya amasanyu. Tata mu ggwe nze mwefunya okuwona. Ebyensi byali bimpagawaga nabireka sikyetaaga. Omubiri ogwali gunnimbalima nagukuwa sikyetaaga nze. God bless you, God bless you. Sister Flogwe, God bless you. Abajiriko wa mamwe na God bless you. Okay. Yekwanwanire ntalo mukama kumira mu ngalo zo. Yekwannunda ngambula. Genda bange binnemye mpanguza. Taturesa n'osasira n'okwata omukono n'esiserera. Emirembe gye nanoonya ngifunye mu ggwe. Oli kiddukiro kyange ekikolo kya Yese gwe taata w'omuwendo. Bamuyise Kitumba Eric. Kitumba Eric. Yes. Yes. Kitumba Eric, muyimbi wa gospel. Omwami ono gwendi naye wano talaba. Naye ali very talented. Mbadde mubuuza wano kati tunajja mu camera nti do you have oyina essimu n'agamba njirina ogikozesa bulungi nti ngikozesa bulungi kale osobola okwebuuza engeri kwaffe essimu tumanyi ffe tumanyi essimu nyina okukwata ffenna abamu twetegerezana nnyo kikino kati nga neebuuza butya bwagikozesa ate nga Saimo yaŋŋambye bulijjo boogerezeganya ku WhatsApp. Si bwe kiri Eric? Yeah, WhatsApp, not even only phone, naye ne computer. Naye ogikozesa bulungi no typinga? Si kwokka wabula ne DJinga even. No DJinga? Yeah. Like how? Otya? Like kale namanyira keyboard ya computer yonna kati shortcuts zonna nzimanyi. Manyi nti bwenzigulawo virtual nteekayo bwenti music, wano mba playinga, wano stoppinga, wano synchronizinga, bwe biti wano nkendeza deck eno wano nyongeza bweti kati zonna shortcuts nzimanyi. Ne software omuinstallinga, programminga byonna. Ekintu ekyakutwalira bbanga ky'okubiteeka mu moto n'oba ng'obimanyi wabikwata? Nebaza Mukama nti nasomako. Okay. Nagenda okutuuka mu P2 ng'already ndi ku computer. Ng'osobola obyekolera? Yeah, then by P6 ne banzija ate nze mu kuyiga ne mba nga nyambako ate bayizi bannange ku computer. Kati mu ekyo nti kyanyamba seekubagizanga nafangayo nnyo okumanya oba okudiscoveringa. Meaning wazaalibwa oli bw'oti? Sigamba nti wafuna waziba oli muzaale oba bakuzaala oli bw'oti? Nazaalibwa ndaba nga ggwe naye bwe naweza emyezi 3 abaana ne tukwatibwa obulwadde bwa measles, abaana 5 kati 4 ne bafa. Nze Mukama nannyamba nensigaza obulamu bwange n'amaaso g'omwoyo. Abaana abo 5 bonna nga bafamire yammwe oba ku kitundu? Kyali kitundu. Ku kitundu. Ya bulwadde esiga nti buva mu family. No, yali just measles. Kati nenziba amaaso nga nyina emyezi 3 kati okuva olwo nze nenzikiza sigimanyi. Togimanyi befaana omusana togumanyi bwe gufaanana? Ya, era olumu ngamba oba ne bwe nalaba sijja kitegeera kuba ne mami tomanyi bwafaanana n'eddadi tomanyi bwafaanana? Ne mami n'eddadi naawe ne Saimo ne Aiva bonna kyokka n'abantu ne sister Ogoze naye wano mba simanyi bwe bafaanana. Just mpulira banjagala ne mpulira essanyu kubanga bannyaniriza bulungi. Nsanyusa okulaba Eric. Nange nsanyusa okusinkana. Oli otya? Ndi bulungi Mukama mpadde obulamu. Weewaawo ekyo kirungi. Sina tabu. Kale ogenda kubuuza ku ba BBS abatulaba? Okay, abalabi ba BBS telefina abatulaba program tukyakyanse esinga okunyumira. Nsanyuse nange okubeerako wano. Weewaawo. Ate nsanyuse n'okuba nga muli kundaba. Eric atandika ddi okuzuula nti alina ekitone eky'okuyimba? Kitumba Eric atandika okuzuula nti alina talent mu 2018 awo. 2018. Gwako ya. Okay. Netandika ne love music. Nga mpandika music bwentunda. Okay. Nga bamugula akasente kajja. Bwe biti era kuyiriba obawa kubaana obawa okwemarketinga kati nga bagamba ng'owandiika bulungi naye by then nali nkuba dancehall era naba nagenda ku YouTube channel yange Kitumba Eric mujja kulaba ennyimba
nyina ennyimba like Kyabeeyi buli lwe njogera naawe Kyabeeyi kati gye ziri ku YouTube channel yange mba mujasobola oziraba. Kitumba Eric gemanya gokozesa. Kitumba Eric gemanya ku YouTube. Kati mu 2020 awo ng'agenda okuggwako nali mu studio nga nina oluyimba lwa Love Music lwenkola. Bwe nali nnyimba Guy n'aŋŋamba naye ng'oyimba bulungi jangu ombakingemu ng'alina oluyimba lwa gospel. Guy, okay. Kati bwe namubakingamu n'agamba naye n'alumpa naye si lwe luno n'agamba oba oyimba gospel. Ne mugamba sinnakiwulira bulungi ekya gospel. Oli musajja mulokole? Yeah, ndi musajja mulokole. Kati naye gye byaggweera nagenda obalabalamu Katonda gyanzije nga kyonna era gye kiwunzikira ffenna bwe bikusoberera odda wa Katonda. Nensaba Mukama nampoola oluyimba mu ggwe ne nduwandiika ne nnuŋŋamizibwa Omwoyo Mutukuvu sijaga nti naluwandiika nzekka ne nduyimba baluyita mu ggwe. Kati lwe luliwo ne nkola audio ne nyambibwako mukulu Brian Beats gwe njagala ng'akyo oba simanyi. Ne video ne nyambibwako mukulu Devi Times oba Devi Famous. Buli muyimbi alina engeri gy'alaba mu industry ku side ya Eric software yeta. Side ya Eric industry yo si nyangu ebyaddala. Luwe wasinga okumenya. Wasinga okumenya era financially mbyenfuna. Nti musically expensive okutransportinga kyokka okola audio yokka video n'okupromotinga kokka kola posters bikirwa kwa nafuna management. Sinafuna management. Wandyetazeyo management? Yes, nandetazeyo management era nsubira benafuna omukisa njagabe namba yange. Wano wenyini woba ogigabira? Okay, namba yange eriyo muntu yenna ayandetaze okunkwatirako mu ngeri yonna osobola okuntukira ku 07 58 0759 yeah 0759 9 5 11 oba MTN 0787 7 0 2 zonna ziri ku WhatsApp. Ate nze ekozeseza. Waliwo walala ng'oggyako namba z'essimu omuntu bw'aba akwetaaze wasobola okusanga? Yes, osobola okunsanga ku Facebook Kitumba Eric, page Kitumba Eric Music, Instagram Kitumba Eric, then TikTok era byonna kwendi. Kati wasaze nova mu nnyimba za love ne tudda mu gospel era manager ajja amanya agenda ku managinga gospel artist. Lwakuba basinga nti gospel bakiwunzikira nnyo nti kubeera mu church naye nze gospel gwe naddamu ye message music kuba gospel kitegeeza message era sawa yonna mulindirira oluyimba olukwata ku bamaama oluyimba olukwata ku bantu nga embeera y'abantu kuba nze ndi kati ku message. Nyimba message tubeezaawo kubeera obumu mu Katonda. Kati oli tajja ng'asuubira nti sawa yonna tugenda beera mu church oba genda ku church yokayoka no sobola ogenda ku mbaga kuba ennyimba z'emikolo nzirina ez'obwa Katonda. Olina artist yena gwandyagadde okukola naye oluyimba? Yes, babeerawo. Nga baani? Kati waliwo mukulu Papa Misachi. Papa ajja kutuwa. Papa Misachi ye banaye mwesunga. Omwesunga? Mwesunga nnyo. Era muntu mulungi. Waliwo omulala? Ne mukulu David Rutalo. Mukulu David Rutalo. Banaye muwulire okusaba kwaffe tuddibwemu. Kale Eric nga tumaliriza. Bubaka ki bw'osobola okuwa abantu abali eyo abaliko obulemu naye nga beetya by the way ne Madam Gabi Ntate. Naye wandyagadde okukola naye munoonyesa drone. Omunoonyesa Gabi Eric yakunoonyesa drone. So obubaka bwenyinza w'abantu abaliko obulemu nti temwekwata mufube nnyo muzuule kye musobola omuntu asobola obbayambako kubanga bawerekera atambula. Gwe bw'onaddawo ne weetulako ng'olinda bakusaasibwe bajja kusaasibwa naye still bakulekaawo. Nze nnyumirwa nnyo omuntu ava mu kunsaasibwa wabula nanjiga n'amanya kiki ensobola okukola nankwatizaako. Mpozi nammwe abataliiko obulemu obulabika kuba buli omu alina obulemu. Waliwo alina obutalabika n'obulabika. Kati gwe alina obutalabika bw'osanga omuntu aliko obulemu nga tonnamusaasibwa sooka omanye kikyayinza okukola nga ye omuntu. Bw'oba osobola okimukwatirako bambi yamba omuyambeko then bw'oba tosobola naye nkakasa ng'oba omanyi abasobola we bali fuba nnyo omulagiryeko waali. Kale ogenda kuddamu osoma enamba yo omulundi gumu osibula batulaba. Namba yange eri 07 59 9 5 11
then MTN 07 87 74 0204 nga sinasibula abatulaba kantumireko mikwano gyange abambeereddewo omukulu Brand Beach Salongo Kikube kwagala nnyo Sister Zeras ne Raj Charles Wonders Hassan DJ Sludge Julie nkwagala nnyo banaye banji Don Esther mbutuufu abanjagala mwenna mbatumiddeko KP mukwano gwange mwenna mbatumiddeko n'abatukyakyanke BBS Telefina naddala njebaza okukyaza talents nga bweziti nga ate tetukyaginga yadde n'ekikumi ebyaddala Ssaabasajja Kabaka wange ne nabagerekagerekera Obuganda weewaawo Kitumba Eric munoonyeko ku platforms zonna buli wamu gyali TikTok Snapchat byonna ne Snapchat Facebook YouTube gakozesa tumuwagire ne manager ali eyo nga wasobola okumanaginga talent eno tukusaba ojje era tujja kwaniriza kale okyali mu program tukyakyanke ku BBS Telefina kuolinze Florence Nampija nkomoni artist omulala temuvao era nozuukira ku lwange obwo buyinza yateka konna ziganye kasita kiwato kigonna